ensonga entuuzizza banze nakoonayo emagombe nenvaayo naye omukyalo ono ye yanzijayo. Abatamanyaako ate kambabuulira nti obulwadde buno bwa covid nali mbuga yalira ne munnaabona n'aŋŋamba tosaanye kugenda wano, tosaanye kugenda muzibire n'enkolero. Naye bwe bwankuba bwanogeza ddala. Kaakati mu bimpimpi memori yange yakyukamukko okutambula. Sisobola kuyimirira ku Lutaya, sisobola kutambula for more than 50 to 100 yards nga siwumudde. Ebyo kamihomya. Naye ekintu kye bampitiddeko wano, nze nabadde mmanyi nti nja kujja nga bulijjo n'eriisa ekimere kyange nzireyo. Naye kirabika oyo omubaka Kibuuka alina ebirowoozo bingi nnyo. Yajja n'andabako nga batono ennyo abaafuna omukisa okujja okundaba y'omukubo. Yajja n'andaba nga bamaze okumuwa obubaka kwegamba lwaki ntandika n'olugendo luno nti maaso moogi aba alengera buli kiseera okuvaawo okugenda okwesanga nga omubaka batuwadde omubaka omupya. Sebo tukuyozaayoza nnyo. Wabula kyendeera okubategeeza nti amanya mukyala Mukiibi oyo yasomye amanya mangi wano. Amanya agasinga obungi nze nali ngamanyi. Kyeŋŋamba mubaweereza baweddeko kutambwe mukulu gwenjagala okuneetikawo bwe twalekawo nze ne mukama wange Musisi. Kati omukulu ogwo era nze naguhandinga over eri Oweekitiibwa Lutaaya. Bw'aba teyakibabuulira nze nkibabuulira. Bwe tuva ku by'okulengera okuva eyo, Ssaabasajja ayagala institution bweri, ayagala omuntu omwesigwa, omulungamya, omugumiikiriza, omwetowaze eri abantu, ate ng'ayagala ennono n'obugaana. Mukyala Kibona agambye nti oyinza okukwatako mu nsawo ekyamazima ddala olina ogikwatamu, oba tomanyi gikwatamu tobibeeramu. Mukama wange gwe naddira mu bigere ye okukwata mu nsawo yali akumanyi, ekyo kyamazima ddala. Era yagamba nti olina okweriraanya abantu nga 20 oba 10 bwe batyo gwe weesigama. Okugamba kola kino ng'ojja mugati we kololayo yabalinda sijja kubeekwegera wabula simanyi oba bwe bali wano. Nze nali mbamanyi naye nze ne mugamba nti sijja kikola ekyo. Wabula tugatta obwongo bwo ne ssente zo, nange gatteko amagezi gange n'obukujjukujju bwange, tulabe bwe tutandika okutambuza omukolo guno. Lwaki mbakugira ebintu bino nti
Obuganda tebuyimiriddewo Ssaabaweka, tebuyimiriddewo ku mwami Mukiibi atudde awo, tebuyimiriddewo Kiyaga ono abadde wano, naye ffenna bulina Obuganda bwe tukwatako. Abamu twevaamu tuvaayo bubi tugamba nti kale katugende tubeere abasaala, naye abafu owakabina akanene anaafangako. Kakali kitu mukolo ogwo kyenjagala okubanyonyola nti nasalawo oba twasalawo tujjanga kukunga abantu tukolere wamu, era ndowooza abasinga obungi wano tumanyi bwe twakolanga ffenna nga tetufa ffenna lumu. Kati ye mwami Musisi kye yeewuunya nti twakolanga emikolo ate nga givaamu naye nga tetukutuka sente, ne wabula obwongo twali zijja kubeerwekere. Abantu kyo mwenna be balonze oba abali mu buweereza buno, kye mulina okukola kwe tugenda wonna w'omanyi waliwo Omunnayuganda oba Omuganda, n'ogezaako okwogera naye, n'owuliriza ebirowoozo bye, n'olaba obigatta ku by'omulala, ate oluvannyuma n'olyoka olaba tetusobola okujjamu okutwala Buganda mu maaso. Abamu mumanyi nti Oweekitiibwa Katikkiro yagenda n'atalaaga Buganda yonna, n'atalaaga n'ensi eziriraanyeewo nga Kenya ne Tanzania. Wuuyo n'atuuka wano mu Bungereza, yogayoga ne mu Amerika naki, nga anoonya ekintu kye bayita ettofaali. Wano mu Bungereza twali tuliki naye waliwo simanyi wali waliwo omuntu omu eyankyokooza omugira tubagamba nti James najjanaga kola ki waliwo musali nemugamba nti no ssebo tujja kukola kasita olooba nti oli wali oliki tukwetoolole. Agenda n'afunayo abantu abalala ne tubasengejja ettofaali twalinoonya wano, twasolooza ettofaali lya £32,000 ndibabuulirako nti tekyali nti mwami Musisi yatoola ssente bweziti, nze natoola ssente bweziti, naye twazigjamu nga tuyita mu bantu abamu kimanyi engeri gye twatambulamu. Kati ne bwe mulaba abamu nga bwe nzija wano bakuba engalo, bankubira engalo kubanga twabatuukirira, tubajjanga ne tubafalaasira ne bakamuka sente zituusaayo. Mu ttofaali eryo ekyamazima, mukwano gwange omu twatuukira ddala okukaayana kubanga yasooka n'akasula ssente ezinaamutuusa kuyingira mu ttofaali, naye nga tugenda tusemberedde bwe tuti n'abaawo abazungu abaali baagala okututeguka bo bajje bayingirire bwereere konze temujja kikola. Ye n'anyiigira ne mugamba kale ate ne ku lunaku olwo teyajja, wabula twasiga tuli bamukwala. Sijja kumwogera linnya naye ye wali wano akitegedde. Kyenjagala okuba nnyonnyola nti tulina kubeera bavumu mu buvumu, tulina
kubeera n'omusingi n'ekintu kye tugoberera nga tukigoba oluvannyuma tusobola okutuuka gye twagala okutuukako. Nze neebaza nnyo Oweekitiibwa Lutaaya nti buli lwabeeranga nga alabika waako bwe yeekoona tategeerawo n'ampireko kasimu n'agamba wa kole tutya nembaako amagezi ag'ekikadde gemuwa era naawe kyekusaba nti bw'onoobanga owulira muli nti owulira nti oyagala okufuna amagezi g'ekikadde oli lwakuba nti yagenda n'agaana okusiiga kanta naye nze musingo ffenna weetuli kyenamba ffenna nze Reverend Kajumba weetuli. Ekinsanyusiza nti mukyala Musisi ebintu byayogeddeko ate kumpi nange nadde ebirowoozeza ojja kubyogera kati ebyo sijja kubiddamu wabula mbaagaliza abawumudde oba abakufuddeko nti mugende muwummule bulungi naye musigale nga mukyali baweereza kubanga temundaba wano lwaki banziyeyo mukyali muweereza ate era nga bwe mbabuulidde nti oluusi gy'okoma okusigala mu bintu bino n'abantu gyebakoma okukwebuuzaako nga balaba tebalina bwe beenyereza. Oweekitiibwa Lutaaya musomesa amanyi okusomesa kyokka agikwatira ddala n'abeera ku lutimba olwo n'abakulira naddala yagenda n'akukamira ebya IT ate akolera ddala research n'abasomesa tajja kuva eri abalimbelimbe yabikolera ddala ng'akozesa bwino yennyini okubasomesa. Temumwerabira n'obugambo obwo butono mbaagaliza